banaye munyambe abantu bano bankubiye lunaku lwaggulu nempulidinga omusayi nga muyitirivu tebantute mu ddwaliro tebanampa kyakulya era bankereddeko bankuba banzigyeko buli kimu bangamba mbawe essimu wakuba kimu mbawe essimu bawangudde esipiza zonna nebakuba nezimenyeka bagamba kimu banzize ku ofiisi baganye mundaba ndina mu yunifoomu njagala kudda ku ofiisi banaye saagala kudda Uganda njagala genda nkole naye abantu bano babi nnyo kye bankoze era kyonna ekinantuukako mumanye wendi wala simanyi nawa simanye naye kati ndi mufumbiro mwenekwese buli kimu bakiwambye naye nsigaza kimu yunifoomu gye nnyambadde nga bwe mundaba yensigaziza naye muntaasa bankubye buli wamu ndowooza mulaba amatama mulaba emiggo gino gyonna miggo bannaaye ndowooza simanyi wawendi simanyi kitundu kikuyinga simanyi owange mu kyalo kyawa naye wamukwasiza embazi polisi nebiyingira mu bajja kufuna wendi wabula munyambe nga sente nagwako omuliro mwana wa maama n'atoloka nadda wansi na n'ekikumi gyendi yuno ndi Madiina Christine munyambe mwogere n'embase mulagirire wawendi bakwatagana ne polisi yano banunule bana abantu Christine munyambe bana abantu omusajja ankubye ku makya gano awangudde sikwiza zonna ankubye emigo gyonna kimenyese bansibidde munju ebintu babinzigyeko buli kimu baagala simu yange muntaase esimu ngikwese naye bayinza oginzijjako bagenda kunzita abantu bano babi nnyo kati abavanda nti bo bagambyeko abavanda nti obagambyeko kuba wandisoose neosindikira abavanda nti odiyo okitegeera wandisoose neosindikira abavanda nti message no obategeeza ne babanga bakimanyi Scovia ne babanga bakimanyi kuba kati be basinga ffe amaanyi okitegeera ffe just tubagambako bugambi naye nga be basinga amaanyi obweka omusajja nkuba nga mbuza essimu ndi waleeta essimu mbadde nagikwese bwankwatirira mu mabeere buli wamu wona anoonya ssimu abasiru bano TV Kadaama gwe mulabyawo agamba nti nno alina obuzibu afunye obuzibu ne bakamaabe nga bakamaabe bamugamba aleeta essimu eno tukyagenda kunoonyereza lwaki bakamaabe baagala essimu mpozi nga bwe twabagamba nti bwe mubeeranga mukwata vidiyo mugezeeko okubeera nga mwegendereza okubeera nga bayinza okutegeera nti obadde olina vidiyo gy'okwata ne tubagamba nobaga nti mu nnyumba omubeeramu kamera era kamera ezo zisobola okuba nga zikulaga ng'olina vidiyo gy'obadde okutte Kadaama tannatunnyonnyola ensonga lwaki baagala essimu naye ali mu buzibu agamba bamukuba bamugamba aleete essimu aye ne Kadaama agamba tabawa ssimu so kirabika waliwo ekintu ekikwatagana ku ssimu eno ekitannaba kwogerebwa Muwarabu era ekitannaba kwogerebwa Kadaama kuba omuntu watuukira okukugamba nti leeta essimu nakkuba ate naye n'ogamba sigikuwa waliwo ekintu kye tugenda okubeera nga tunoonyerezaako tulabire ddala ekintu ekyo kiri kitya Kadaama w'ayogerera ali mu buzibu nga yeetaaga buyambi akubidde omulanga kampani ye eyamutwala bwe mbeera mulabye mugezeeko okuba nga mukubira ba boosi gye mwasukuma omuwala ono mubeere nga musobola okubeera nga mumuggyayo ekizibu kiri nti bakadaama bagenda ne bagamba nti bali mu buzibu bwe bati naye ne mwesuulirayo gwe nagamba ne mugamba Kadaama yeekoza naye omuntu watuukira okubeera nga akaaba amaziga ago n'atuuka n'okugamba nti bannange bankuba ebintu bino tebibeera bya bulimba mujjukira omuwala yagamba nti baabana abasajja mbalaba bagenda kunzita eyinza okubeera nga eno mesegi yange esembayo era ne kituukirira omuwala oyo era ne bamutta kati Kadaama ono twalisabye kampani eyamutwala egezeeko okubeera nga ekontaktinga gye yamugaba
emugyeyo emuze ku ofiisi kuba yagamba akyayagala okukola tayagala kubeera nga adda Uganda. Kirabika ddala oba alagira ddala nti n'omuwala ono mukozi yajja kukola naye amaka g'agenzeemu mwe muli ekizibu. So amaka bw'otuuka mu maka agalimu ekizibu aye tekyetagisa kubeera ng'ofiira omuntu lwakuba oyagala nnyo okukola. Kadaama nga bano ne bavaayo ne beekubira omulanga ne bagamba bano amaka ge tulimu mazibu mutuggyeeyo mututeeke owalala mugezengako okubeera nga mubayamba nga tebannaba kubeera nga batuusibwako ebizibu kubeera bw'otuukako ekizibu ne tugamba nti n'oba Kadaama ng'oyo afudde ate nammwe kibawa ekifaananyi ekibi nga mmwe kampani ate n'ekirala n'okubeera nga mutoba n'omuntu oyo okubeera nga muzze e Uganda n'okubeera nga ate mufiiriddwako client wammwe. Kyokka tusabe nti no kampani ejja kubeera nga ekola ku kintu ekyo ne Kadaama ono ajja kubeera ng'ava mu buwambe kati obutubeera tubuyitira ddala buwambe. Mpozi katonotono kye njagala okubabuulira nti omuntu yenna agenda okukola mu nsi z'Abawarabu oyina ne right oba oyina right okubeera n'essimu. Essimu kye kintu ekikkirizibwa Kadaama yenna okubeera nakyo mu nnyumba ng'era essimu eyo yeekuyambako okubeera ng'ocommunicatinga ne ofiisi yo eri eyo mu nsi gy'oli ne ofiisi yo ey'e Uganda, famire yo n'abantu abalala. So omuntu okugamba nti no tolina kubeera na ssimu mu nnyumba mw'okola manya oyo omuntu aba ayagala kutuusaako bulabe. Tewali muntu yenna asobola kugaana muntu kubeera na ssimu okuggyako nga waliwo ekigendererwa. Bwe tugenda ku level nga tutegedde ddala kiki ekyabaddewo kuba essimu eno erabika waliwo obuzibu obugiriko oba mulimu vidiyo oba mulimu akatambi akalimu naye bwe tubeera twogera bwogezi ku ssimu omuntu oyina eddembe lyo okubeera n'essimu mu nnyumba mw'okola. Era kasita olaba boosi wo ng'agamba toyina kubeera na ssimu mu nnyumba mw'okola manya waliwo ekizibu era manya waliwo kye yeekengedde. Ate mugezengako okumanyisa babboosi bammwe nti essimu yo naawe eri part of you kyekintu ekirina okubeera nga tekikwawukanako aba alina okukimanya. Nga naye bw'asobola okubeera awo nga tasobola kubeera na ssimu ayagala ocommunicatinga n'abantu abalala akimanye nti naawe kennyini naawe weetaaga ekintu kyekimu. So tewali bboosi yenna akkirizibwa kubeera ng'aggyako Kadaama ssimu era mwegendereze bakadaama bonna be batuusaako obulabe basooka kubaggyako masimu. Oli n'amanya nti ono tajja communicatinga na famire ye talina vidiyo yagenda kukwata ne bakuggyako essimu. Katuddemu tulabe ka vidiyo ka Kadaama ono. Banaye munyambe abantu bano bankubye lunaku lwaggulu ne mpulidinga omusayi nga muyitirivu tebantute mu ddwaliro tebanampa kyakulya era bankeereddeko bankuba banzigyeko buli kimu bangamba mbawo essimu wakuba kimu mbawo essimu bawangudde sipiza zonna ne bakuba ne zimenyeka. Bagamba kimu banzizeko ofiisi baganye mundaba ndina mu yunifoomu njagala kutta ku ofiisi banaye saagala kutta Uganda njagala genda nkole naye abantu bano babi nnyo kye bankoze era kyonna ekinantuukako mumanye wendi wala simanyi nawa simanye naye kati ndi mufumbiro mweneekwese buli kimu bakiwambye naye nsigaza kimu yunifoomu gye nnyambadde nga bwe mundaba yensigaziza naye muntaasa bankubye buli wamu ndowooza mulaba amatama mulaba emiggo gino gyonna miggo bannaaye